Tumuludde mu mbeera ez'entalo. Awali entalo tewabeerawo kulaakulana. Njagala bakubiriza mwenna nti entalo tuzikooye, twagala buweereza. Njagala bajjukiza nti ennazzi kuno ebibiina tebikyakola, wabula omuntu tumulabyemu omulimu ng'ate agenda kubatuusaako empeereza ey'omuggundu, ey'obwesimbu, etaliimu kusosola amawanga, amadiini ate n'ebibiina. Yenna Batanzi Days Sarah Sonko. Mwenna ababadde bakaaba ng'obuweereza butambula kisoobo olw'abo bonna abeeyagaliza ebyabwe. Abaffe tubawagidde emyaka 25. Kyekiseera naffe tujje tuweereze ku ebyo ebisigaddeyo bye batakoze, ate bye bakoze nabyo tubitwale mu maaso, tubirongoose bireme kwonooneka. Wano tubulamu omusasi ate ng'abisaka ebingi mu gavumenti. Abeesimbyewo ku kibiina kya NRM mu kibuga ky'e Mukono oluvannyuma lw'okuba enkuŋŋaana abantu ne bagaana okujja okubawuliriza, basazeewo okukyusaamu enkola engeri gye balina okunoonyamu akalulu nga batandise kutalaaga muntu ku muntu okulaba nga bamumatiza nga babalonda. Wabula nga neeno naye enkola eno nayo si nnyangu oba mulimu ebitundu ebimu bye batuukamu ng'abantu tebaganya kubawuliriza. Sonko mukyala ayogera bulungi era nga wabula eddoboozi alina ensonga ze zasimbyeko essira, wabula nga asuubira bannamukono basobola okusembera okumpi omuwuliriza. Wabula bangi basigala eyo gye bali ne basigala nga bakola emirimu gyabwe, wabula nga ne babuuliza biki ebigenda mu maaso. Mwannyinammwe muganda wammwe azze okusisinkana basuubuzi banne aba industrial area ate n'emirirwano. Nze Dr. Days Sarah Sonko Nabatanzi asaba obuwagizi bwammwe ate gwe muludde ebbanga myaka 5 nga muteekateeka okubakiikirira mu Parliament mu Mukono Municipality 2026-31. Ndi wano okubajjukiza kubanga mwasooka ne mumpa akamyufu aka NRM nenkwata omumuli ogwo okusobola okudda ate mbasabe akalulu aka bonna. Munajjukira nti mwenna abawagira ebibiina ebirala byonna, kano akalulu mukajjumbire nnyo ate era mulonde Nabatanzi Days Sarah Sonko abeere omubaka wa Parliament wano Mukono mu kibuga we tuwangaalidde ffenna. Era mwenna muvunaanyizibwa okunonda obeere ng'oli wa kibiina ky'enjawulo ku kyempagira, obeere oba oli wa ggwanga ki oba wa ddiini ki, okkirizibwa okulonda Nabatanzi Days Sarah Sonko. Nondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka ogujja ogwa 2026. Bakama bange mwenna abasuubuzi, mbadde ebbanga lino nga mbasaba obuwagizi bwammwe tusobole okukyusa Mukono, tufune Mukono eyawamu, eyeeyagaza, ekulaakulana ate nga ekulaakulalina wamu n'abantu baamu. Musuubuzi munnammwe akola n'ekitongole ekya Dembero Telecom MTN Uganda gye mumanyi obulungi, ate ng'omwo mwe mbadde nga neeriisa nkuli nga ngaba emirimu ate nga ntondawo emirimu n'aba mobile money abali wano mu Australia, era nze mbawadde layini ezo okusobola okwerwanako okwejja mu bwavu. Abavubuka tubawadde emirimu mu Dembero Telecom nga nkulira human resource, ekyo nno ye desk egaba emirimu n'operations tusinga okuwa abavubuka emirimu
twakaweza kati abantu abasukka mu 4 ng'ate tusobola okubawanirira ne babeezaawo famire zaabwe. Ndi mukyalo omutendeke omusawo era ne muno obuweereza bwange weebuli. Nina pharmacies eziri mu Mukono ne Kampala, nina Greenwood Pharmacy eri ku Mukono Mall. Yatuuseeko ne mu kifo ekimu ng'abasaba akalulu waliwo omuntu gwe yabadde amusaba yasize omulaga ekipande kya Betty Namboze bakireke. Ono yagezaako okumumatiza alabe nga amukyusa endowooza lye alabe nga amuwagira wabula ono yeeremye era bagenza okuvawo nga tebakkaanyiza. Nasazeewo yeeyongereyo n'atandika okutalaga ebitundu ebirala ebya Njasu area okulaba ng'amatiza abantu okumulonda era ng'owamu ebintu byagenze bulungi ate owala abantu beeremye. Asibula wagenda mpolampola nawe osobola omwenyigakawo n'omugamba naye omubaka yenamu ekinkulusanya kino yakuwulira ensonga Kimuludde mu mbeera ez'entalo. Awali entalo tewabeerawo kulaakulana. Njagala bakubiriza mwenna nti entalo tuzikooye twagala buweereza. Njagala bajjukiza nti ennazzi kuno ebibiina tebikyakola wabula omuntu gwe mulabyemu omulimu ng'ate agenda kubatuusaako empeereza ey'omuggundu ey'obwesimbu etaliimu kusosola amawanga amadiini ate n'ebibiina yenna batanzideeze Sarah Sonko. Mwenna ababadde bakaaba ng'obuweereza butambula kisoobo olw'abo bonna abeeyagaliza ebyabwe abaffe tubawagidde emyaka 25 kyekiseera naffe tujje tuweereze ku ebyo ebisigaddeyo bye batakoze ate bye bakoze nabyo tubitwale mu maaso tubirongoose bireme kwonooneka. Wano tubulamu omusasi ate ng'abisaka ebingi mu gavumenti. Mufunye omusasi anaasobola okuteesa obulungi ne gavumenti alete obuweereza ffenna bwe tugenda okuganyulwamu. Okulwanyisa abaweereza kyekimu ku kituviiriddeko obutaba na buweereza obw'omuggundu ne Mukono okusigalira ewala ate ng'ebibuga ebirala ebitwetoolodde ne tubiraba nga bitinta nga bikulaakulana mu busuubuzi, mu bulimi, mu byenjigiriza, mu by'amalwaliro, obuyobulamu ate n'abaana baffe okubeera nga bafuna emirimu. Munajjukira nti tulina obuzibu bw'amakubo nejjaamu ono atwesibyeko. Omubaka wa Paalamenti emirimu gyange gimanyiddwa. Kugenda kubakiikirira mu Paalamenti okugenda okubateeseza nga tuteesa ebiteeso ebigasa bannansi okusingira ddala ekitundu kyange kyenkiikirira. Mwe mugenda okuntuma bye ngenda okuteesa ate nange mbiwanule gye biri mbireete gye muli. Omulimu ogwange omulala gwa kusupervisinga puroguramu za gavumenti zonna nfube okulaba nga abavubuka YLP mugiganyulwamu nga mufuna sente eziva mu gavumenti. Abakyala mulina sente ezijja mu gavumenti abasinga temuzimanyi. Abamu balina PDM gwe bafunye ng'ate tebamanyi ngeri gyakozesaamu sente ezo. Mufunye omukyala omusuubuzi, mufunye omukyala omusawo, mufunye omukyala omukozi, mufunye omukyala omutatenkanya omuyiiya agenda okuzza engulu ekibuga kyaffe. Tosobola kwewaana nti oli munnakibuga ng'oli mwavu. Ekibuga kibeezebwawo na ssente. Nabwekityo nzize okuba nga mpanirira bizinesi zaffe bwe twogera olulimi olw'okuwa omusolo olw'okuba nti mpangalidde mu bizinesi ya Dembero Telecom MTN naffe nga tuwa musolo ate ng'ebyo byonna nzize ntambula nabyo mbitegeera. Abasuubuzi ndi wano nnyimiridde bwantoogo teri ategeera lulimi lwammwe mu abasuubuzi era mujja kukaaba nga teri asobola na kubataasa yadde okubawanirira. Nabwekityo njagala mwonna nga bwe mufunye omusuubuzi nze nsaanidde okutwala ekibuga kino mu maaso kubanga byonna ebikola ekibuga ebisaanyizo byabyo mbirina. Ndi musawo ebyobulimi era tugenda kubeera nga tubiwagira nnyo. Bwe mbanga ndi musawo kitegeeza amalwaliro amadagala abasawo okubeeramu nja kubeera musaale okusupervisinga okulaba nga embeera ey'obulamu etereera.
ani anayimirirawo n'abaana bano abatalinaako mwasirizi ng'asobola okubateeseza nabo ne babategeera nti gye bali mu nsi. Abavubuka bangi tebalina mirimu. Twagala kuteekawo skilling center wano mu Mukono. Skilling center baagigaba Ejjinja ne bagigaba e Kayunga, wano e Mukono ne batubuuka kuba temulina asaka. Nzize kusakira bannamukono, nzize kuwanirira bannamukono, nzize kukyusa kibuga kyaffe. Mwafunye omusuubuzi, mufunye omusawo, ebyenjigiriza njabitunuulira, ebyobulamu njabitunuulira, ate n'ebyobusuubuzi ngenda kubanga mbawanirira. Mutonze bangi nnyo nga tebamanyi kye bategeeza na musolo. Nze ebyomusolo mbitegeera kuba ndi musuubuzi, era bwe mwetegereza Telecom Industry yesinga okukola ki? Okusasula omusolo. Abantu bangi bali obawa omusolo wano ogutategeerekeka. Tulina okugereka omusolo ogwo nga gwonna mumanyifu ate nga bakuregulatinze bulungi. Bannange muneesigisa akalulu. Ngenda bakolera mwenna. Ndi wa kibiina kya NRM, temulonda kibiina kubanga mwesigisizza ekibiina. Naye ekibiina ekyo kye ngenda nange okusakamu. Ebintu ebiriyo njagala mbireete kubanga baludde bagamba twatula omukulembeze nga tetuteesa naye. Kangende ndaba bwe naalemerera okuteesa ne muzeeyi Kikoofiira oyo era ajja kubituwa kubanga ababaddeyo nga tebabibaleetera, ababaddeyo nga tebateesa naye. Mubaakalulu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wekumira ku mukutu gwe tukyagira mu maaso n'okutuusaako bonna abakyavuganya mu kalulu kano. Kubagikolera ku kyalo kyaffe kuno kwennyini kwasula kwalya kwanywa kugambya tutta akaseera kangi nga wangala naffe n'amanya ebizibu byaffe awatali mazzi, awatali ddwaliro, awetaaga okuyoola kasasiro, awetaaga okukola ekkulu, awetaaga okusima emyala ate tebigenda kukola ki